Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obbanga otuwuliza bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Olutalo mu masekkati ga Minister of Defence ssaako ne UPDF lwongedde okuba nga luseesebwamu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oluvannyuma lwa spokesman w'amagye aga ggwanga lya Uganda People's Defence Force Felix Kuraije avuddeyo n'akola olulumba sinziggu ku Minister of Defence Jacob Abofi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV kosinza obbanga otuwuliza webale nnyo kwekumira ku mayingo gano gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe gwe mukwano gwange okikoneko. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale omulimu gumukola ogw'amaanyi ogw'obutaweera okuba nga mutuninga ni UG Update TV mukwano gyange mmwe abampuliriza. Mmwe abagenza okulondekawo empena mwe mbeebaza nnyo mulonde n'okusalawo kwammwe na mutima na bidinalo sobola okulaba nga Kawempe North efuna omukiise waabwe abakiikirira mu Parliament ate mulonde n'obwegendereza. Oluvannyuma lw'okukwata amagye ga UPDF ne bagolekeza eri mu ggwanga erya Southern Sudan okugenda okutebenkeza emirembe saako n'okukuuma omukulembeze wa South Sudan saako n'ekibuga Juba ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kino nno kyataddewo confusion ey'amaanyi oluvannyuma lwa Minister of Defence okuvaayo n'adikirayinga n'agamba nti nno nze siri aweya sibimanyi nako ebya okudeployinga amagye ga UPDF mu Southern Sudan n'agamba nti nno tetubimanyiiko. Kakati n'abadde akyabyogera ng'olutalo lukyagenda mu maaso. Olutalo nga lukyagenda mu maaso omwogezi w'amagye ga UPDF Felix Kuraije avuddeyo n'agamba nti nno Sebo Jacob Abofi omulimu gwo kutukiikirira na twogerera mu Parliament so si tubuuza bibuuzo ku operation zaffe zonna zetugamba maaso n'okukola. Kino kyakoleddwa okusobola protecting operations okubeera successful obutabeeramu failure era n'emu. Era tekitegeeza nti nno olina okumanya buli kimu ekigenda maaso mu UPDF operations. Omulimu gwo kutukiikirira mu Parliament twogererayo so si kutubuuza bibuuzo. Kino kitaddewo embeera enzibu wakati wa UPDF saako ne Minister of Defence Abofi olw'ensonga Abofi agamba nti tekikkirizibwa amagye ga UPDF kudeployingibwa outside Uganda without parliamentary approval nga Parliament tekonyeemu mukono oba nga tetegedde nga teapprovinze kubanga okusinziira ku tteeka ekyo baakikola okusobola okulaba nga buli kintu ekigenda mu maaso mu magye ga UPDF kisobola okuba nga kitegeerebwa era nga kimanyisibwa. Jjukira nti nno olunaku olw'eggulu Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba yataddeyo akatambi ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'alaga engeri gye badeployinzeemu amagye nga gaakatuuka mu kibuga ekya Juba eri mu South Sudan okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe egiri eyo. Jjukira nti nno waliyo olutalo lunyiikiddeeyo. Olutalo oluli wakati wa President saako ne Vice President gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati ate okulwongeramu omuliro lwagenze ne lufiiramu General okuva eri mu kibinja kya White Army abadde balwanira eyo aba UN. Kakati olutalo emberenge neyongera kugaga bugazi gwe mukwano gwange era olutalo lugenda mu maaso n'okuba nga lugaziwa wabula amagye ga UPDF gaayiriddwayo okusobola okugenda okulanga gatebenkeza emirembe abavubuka abali eyo mu kibuga Juba bagenze mu maaso n'okuba nga bakyankalanya mu ggwanga erya South Sudan. Simanyi olowooza otya ku lutalo luno wakati wa UPDF saako ne Jacob Abofi Minister of Defence mu ggwanga Uganda. Era embeera ekyali yakazigizigi okukontana kw'ebigambo kuli wano kati bannayuganda baasigadde nga tebamanyi kituufu. Ddala kituufu amagye gaayiriddwayo tegaayiriddwayo. Minister of Defence lwaki aba tamanya? Woliba nga lino eggye lyateekebwawo Parliament era ligenda litambulira ku constitution ya Uganda lwaki Minister of Defence talina kumanya? Ate nga zonna ezirina okukolebwa amendments ezirina okukolebwa mu Parliament ne baba bafunye obuzibu nga beetaaga financially okubajjayo abajasi ba UPDF baba beetaaga okikuba mu Parliament. Kitegeeza ki? Jacob Abofi alina okumanga amanya buli operation egenda mu maaso mu UPDF okusobola okulaba ng'alambika bulungi ensaasaanya y'omuwi w'omusolo ensimbi engeri gyegendamu kubanga Minister of Defence eweebwa ssente nnyingi okusobola okulaba ng'erondola buli ekigenda mu maaso mu UPDF gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nze ngamba kintu kino kikyamu ekya General Muhoozi saako ne Felix Kuraije okubanga
bagamba nti Minister of Defense talina kumanya operations zigenda mu maaso mu UPDF. Olowooza otya ku nsonga? Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Ndwani Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mwe abasharinga, abalikinga, namwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo gwe omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'N1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV, ogenda mu maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.